The cause well known to all of us of securing our country away from dictators. Oluvannyuma lw'okusunsula abeegwanyiza okujuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ku lunaku olwokusatu, olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kitegese okubaganya ebirowoozo okuva eri abakulembeze 10 abaagala okukikwatira bendera mu kalulu ka Kawempe North akagenda okubeerawo omwezi ogujja. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya, amyuka omwogezi w'ekibiina kino Waiswa Mufumbiro, okwosa ne ssaabakunzi w'ekibiina kino be bamu ku bakulu abaddewo ng'abajulizi nga beegwanyiza kada y'ekibiina kya NUP batunka mu kukubaganya ebirowoozo. Bano basoose kubuuzibwa kibuuzo ku kiki bateeseteese okukolera bannakawempe North. Improve their conditions and their pay is key if we are to help them. Member of Parliament, I will make sure that all laws that are being passed in Parliament, they are in the favor of Ugandans. Ababinkanyi bano baweereddwa omukisa okubuuza bannaabwe ebibuuzo bye bali mu lwokaano, era nga Frederick Kachika wano wabuliza munnamateeka Luyimba Zinnalukola oba akyali munnakibiina kya DP. Azzeeko abadde Mathias Mulumba ng'abuuzizza Umar Magala ku nteekateeka gy'alina okulwanirira eddembe ly'abasibe abali mu makomera. Essomero ery'abakulu buli muntu asobole okufuna ku buyigirize ategeere ku bigenda mu maaso. Abazzeeko babadde Muhammad Luswa Luwemba wamu ne Moses Nsereko. I'm going in Parliament not to speak good English. I am going in Parliament to act. What the people of Kawempe North need is service delivery. I am going to continue with those projects, the Segi box, the ambulances, and also to empower the young people. Nsereka akyamudde bannakibiina ababaddewo olw'engeri gy'abadde addamu ebibuuzo. About education, I've already introduced Moses bursaries for the orphans. Even the orphans of the late Honorable Segirinya. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye abeetabye mu kubaganya ebirowoozo kuno era n'awanjagira ab'akakiiko k'ebyokulonda okuwa munnakibiina agwanidde. Ensonga tubaleetera candidate very soon, naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu, si bino bya dictator Museveni kugamba ani ankolera wani ankolera. Nsanyuse nnyo mwebale kuwangana kitiibwa nakwewa kitiibwa mwenga abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Bannakibiina basiimye enkola eno ey'okuwa abakulembeze omwaganya ogw'okubaganya ebirowoozo eri abeegwanyiza okukiikirira abantu ku kaada y'ekibiina. Kiberu Brian wamu ne Zawedde Hindu be bakusakidde emboozi eno ku Lwa KSTV Agaleero.